Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Atuuse ku mulimu weebale. Wonna w'osinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo ne mbeera mu studios za Radio Simba kwanjulira programu eno. Nina Charles Romshana, nina Haruna Kanabi, nina John Kakande, Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda bajja tusanga. Tutambula bwe tutyo ensonga ez'enjawulo wiiki eno. Njagala kutandika na kusaasira mikwano gyange wano ku Radio Simba. Mandevu PD yafiiriddwa mwannyina nategedde ndowooza lunaku lwaggulo bambi Mandevu tukusaasira tukugumya Omukama akugumye ne omulimi waffe ow'omwaka Ndawula wali ku reception naye musajja wa Katonda naye yafiiriddwa naye bwe bityo abakozi basimanga beggamye mu kiyumba ky'enkoko wangi je nalabye abakozi basimanga beggamye mu kiyumba ky'enkoko simanyi gye wabalabye Ndawula gwe watadde abakozi basimba mu kiyumba ky'enkoko oba Mandevu naye abagenze okuziika mu kuliko eyo abasobodde obawerekerako n'abalala bonna mu ngeri ez'enjawulo tubeebaza. John duuza abantu. Bannaffe mwenna abatuwuliriza enkya ya leero mbalamusiza, abalwaziza, abafiisizza, basaasidde nnyo. Ssebo ndowooza oyogedde ku munnaffe Mandevu naye n'omu ku bantu abakulu mu ggwanga, Mukulu Ssentogo, architect, naye Mukama yamuyise. Omulimu gwe ogusembyeyo oguli prominent ogw'erinnya guli waffe ku ekereziya ya Yezu Kabaka wano mu Kampala, Christ the King. Oli Kaloli Semwogerere yabadde amuwandiikako ng'aga nti he's left his print on Kampala. Akoze omulimu mulungi. Kansuubire nti omulimu ogujja kugenda mu maaso. Mukulu ono badde famiye ekola bulungi mbaddeko mu meeting ezimu nga baba evaluatinga nga tokyetaaga kusinkana mwami Ssentogo. Mukulu omusaana we twali tuyinga mu studio n'akola comment nti bannayabufuzi generation y'abatibeerondwa n'abalala abo baali bannayabufuzi abanyumirwa omulimu gwabwe si kubanga bayagala okufuna ssente gaggawala. Ekizibu kye tulina mu ggwanga nti bannabyabufuzi bato obugagga kyekikulembera naye tekiri mu bannabyabufuzi bokka. Profession ennyingi zivunze abantu kwagala kutuuka Kakande we yatuuka emyaka 4 yayagala atuukewo. Si kyokka n'ebirala ebiridate oli adanyumiza ng'oyinza kikkiriza nti omulamuzi wa high court ayinza okutuula mu musango n'aguwuliriza naye n'akola judgment ng'akootinga verses za Bible oba za Qur'ani. Nga ntakootinga mateeka Kakande waayiriza sibu nkugambye nti when you are swearing it power you swear by nvaako hadithi ku nsonga eno nvaako hadithi naye nawandiika judgment ng'akootinga verse eno njaza omusango okusinza ku kino Mukama yakigaana n'ogamba naye yali pastor. Gasimbagane bannamawulire. Of course ne weekend nga mpa Chazo Mzindalo mukwano gwange musajja mukulu Haji Mustafa Mutyaba naye yagenze wa Katonda. Haji Mustafa Mutyaba abadde muwandiisi abadde mukuŋŋaanya wa bitabo. Nina ekitabo kye nanoonya okumala emyaka kya Ssekabaka Edward Muteesa, The Discretion of My Kingdom. Haji Mutyaba nga buli n'okinoonya baga nti omuntu omwo tie Haji Mustafa Mutyaba
ne munoonya ku ssimu muwala we naye kati mugenzi bit Mutyaba yali mukwano gwange yali akola ne action for trauma and da bwe nagendayo Haji Mutyaba bwe namukubira akasimu nanga nti kyoyagala nyinza okuba nga sikiina naye jangu ne ngende ewuwe ng'omusajja mukuŋŋaanya wa bitabo ne ebyali byakutukanga abantu mu publication tebiriiyo ng'akikuŋŋaanya n'akiddaabiriza ndooza yabadde asigazza kopi za Francis Bazaarwa Hebwenje The Price of Freedom Haji Mustafa Mutyaba abadde aziyina omulimu nyinza okugamba nti legally gubadde gulimu ebitege kuba yaddamu n'akikuba buto teyayongeramu teyatoolako naye nga nti kino okusobola okusigalawo for generations neetaaga nkikuume wano bwe yakuba ekitabo kya The Discretion of My Kingdom kyamuleetera ebizibu bingi n'embuga Emmengo ye mu nnyinnyonnyola ye yaŋŋamba yafuna enzikiriziganya nabo nanga nti ekitabo kino kyetaaga kiddemu mu circulation abantu b'omulembe guno bakikole ki bakisome bwe yagenda okumala okukikuba era yaŋŋamba okuggyako bye yali taleese bye yaleeta gye yabitwala baabimubowako byonna ne sente ze yali ataddemu ne zifiira awo naye bokisi emu oba bbiri ze yali asigazza yampa kopi bbiri kankubuyire ku nsonga eyo ninako kopi bbiri sebo bwe nali nkyali mukuŋŋaanya wa New Vision era yali nkola ekyali nkola okufuna ebitabo ebicucumu ne mujjamu ne mulwaninga abantu ekisooka kyagaza abantu okunoonya ekitabo ekyo okunoonya ne bakisoma n'ekyo waaliwo enteesa ku New Vision tukole serialization y'ekitabo ekyo The Discretion of My Kingdom era ebbaluwa yajja okuva Emmengo nti temugeza teyava mu chambers ziri ezabanga ku Diamond Trust nekimanyi yava Emmengo mugeza kemwageza ne mwepampalika munaatulaba akanaatuvaamu kale kati otegedde ebizibu Mustafa Mutyaba bye yafuna kyazwa omushana buuza abantu ensi yino okugivuga nga Putin bwagira kati abatuuliriza Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu kakale tabawadde background twasinzire sijja kuyogera sebo tofaayo twasinzire okwogera ku byobufuzi benasanga mayanja kakyama nomini mayanja nkanja abo bateberondwa nga tulina butandika kumugamba bribe. I don't think it bali balina idea engage wasoba n'okuziyiya kumantu wano waliwo opportunity ku mulembe gwa politicians abaliwo leero naye mkulukana bw'olaba ensi nga worship ng'esinze ebyensi endeta tunuulira values ezo tayagala kutunula kweza Bible ne Quran eza Katonda then manya nti ensi egenda kuli abo abagisinza egenda bamalawo okununulibwa kw'abanafu kusembedde so ojaganyanga Haruna mbuza abantu leero mutandikidde mu nsonga za nnaku naye wiiki eri ewedde ssebo muganda waffe Muhammad Kisambira kakanda ono yali amumanyi bulungi nnyo yali ambasada waffe mu ggwanga lya Iran naye twamuziika saballah musaasire naye mbadde oludde okubeera wano lutwali wano ambasada yali afudde kituufu mubadde mwogera ku mugenzi ate kanaabi nali mmanyi eddiini tekkiriza kutambuza bafu naye tugende mu maaso ebimu ojja kubiyiga mpolampola naye mulimu weeva mugambe nze gye ndi mbisoma kitegeerera nga mubadde seya bwe yafa nentegeera nti all animals are equal kati ate Yesu weiva
naye someone mwoza mwayiko so mu byeri mu Kereziya ne mu ddiini tetubeeramu na equality esingako teeka bwe ligamba bwe liti ffenna kakanda aleme kubanga oli omulamuzi gwayogeddeko agamba nti the Bible says Psalms bikyani n'ateeka mu judgment osigala awo naye mubadde mwogera ku bantu nga omugenzi Ssentogo nti ng'oggyeko kye mbadde mugamba nti ne ba businessmen oba abantu abazimba nationals boolaba nga banywevu ne bazimba ebintu byabwe omushana yagandi nga tebiyimiriddeewo ku bukuusa ne babeera nga baalina ne passion gye mwogerako ebyobufuzi kuba Ssentogo yali musajja muwagizi wa DP era ndowooza yateekangamu kinene naye nga tateekamu nti afunemu wabula yalowooza nti values za DP mu kiseera ekyo eri tetwogera ku DP eno eri neno naye weekyo neno weekyo nze njogera ku eri nga alaba nti esobola okutwala eggwanga mu ki naye because ni asimogere ya joining Museveni embeera bwe yajja ey'okubeera embeera bwe yajja n'ebeera bwetyo naye mukulu kibazo ng'eyo tuvuddeyo ku bantu abo tutandika amawulire speed mu wiiki mangu nnyo tutandikire wabweru manyi mbadde ntunuulira mawulire gasooka ne gafulumaawo nti Masenare bamukoze eki afiiridde mu nnyonyi naye nga nti abadde ku lisiti y'abo ababadde mu nnyonyi Prigozini eke wange bwe twatuula bwe tuti story neefuluma nga BBC breaking news chwa ti Prigozini afiiridde killed ate the word was not dead was not that he has died, he is feared dead feared killed in a plane crash mwenagira bwe nti nenjiraga mutabani wange naabwatuka naaseka nnyo nambuuza but where on earth did Prigozini think he was going to hide? He dares the devil himself. Nayenga bwaseka. Waleto inawo kiboko kumpi. Kubanga yona asekera mu abawagiza Putin bonna. Afuna akamwenyu nenga nayense ekizibwe question yali nti Prigozini okuzuukuka naga nti alumbye Moscow. Yali ye ekiwuka kyabadde kimungo oluma Moscow nogenda nokoma mukubo nodda ate nogenda oli mulirano oli bamuyitani naye kyenalabye Lukashenko ensi ekizibu kyeyina era twabaddawo ne tugane naye era omulenzi yambuza naye daddy what if actually it isn't Putin? Would the world ever say bambi Putin nedda? Naye ebyo byonna ndowooza bye tulina okugenda nga twebuuza kubanga ojjukira nti omukono gwe gugo gubadde gugenze mu West Africa nga gunywereddeyo leero we bukeeredde oli agambye nti teyewunyiza nti yafudde naye nekitwala emyezi ebiri bulijjo balinda ka video akasembayo kamulaga nga ali mu Africa to be specific I think Mali we bukeeredde badde nga bagamba nti naye gye badde nti bambassador wa Bufaransa wa Bungereza wa Amerika n'owa Nigeria batuviire naye ng'amaanyi gabadde kusinga gabadde tulina amasinale baffe wano naye ng'ensimu naye baga nti akusinga kukubya gw'olina Amerika egaye nti Niger terina buyinza bugoba ambasada waffe wano basale wano tajja kubaawo erabidde nti Amerika erina abajaasi 500 mu Niger ne Bufaransa but does the country have kakati kitegeeza no okay can chase an ambassador but not an embassy no you can actually do both you can close the embassy yes you can terminate relations yes I mean tiago wa Israeli bwana mudashika badachi yali wetuuse simanyi osanga amateeka gakyuse kati kala Amerika bajigobe nga bakola naye mukulu kibazo ensi ebadde ekyali awo kanze nali ninawe njagala bagobe bagenda ne bawanika flag ene yali weekend mu nsemu
neŋŋamba ensi eyo kakati wano wetwagalira okulaba obusajja bwe bawanika fulaga ya rainbow nga muyina etteeka mubagambe mugiwanuleyo oba mutwamuke. mukulu kibazo kamaliriza amawulire mangu kubanga wiiki ebaddemu ebintu ebyewuunyisa biwerako. Webukeeredde olwaleero nga omu ku bakungu ba Spain ku by'omupiira bamugamba alekulire, yaganye naye agaa nti I want to resign. Ensonga yakoze eki ekimulesere butawaana. mukulu kibazo nzimba sitore yange mukulu naye sebo ng'ensonga kane nga edita wa vision bayina polisi nga bo omalira okusoma paragraph esooka story oba ogisomye kati ye kanaabi ayagala kuwandika feature asooka kuwandika luzungu lunyunyutuvu asoma ng'omukalabanda ga wiiki naye ono ndooze yamutendeka nkitegeera lwaki ali bw'atyo. Abantu nga musajja mukulu oyo yaganga nti ng'ayina musajja waga nyumizaamu katono sebo tutuuse wali kibaza badde yambadde radio ekyo kiwedde bwe yafunayo ebigambo 10 ye n'ateekamu oluganda lwe nga bwalwagala enkya ne kujabagidde naye sebo gwe mutapute nga bwe mukulu kibazo mbadde ntunuulira ensonga eno yaga nti omukungu ono yagenda n'anywegera omu ku basambi b'omupiira omukyala mukazi mu lujjudde oluvannyuma lwa Spain okuwangula ekikopo ky'ensi yonna ekyomupiira gw'abakyala. Naye ekisinza okunewuunyisa mu mawulire gano nga baga nti ekikolwa kye mu luzungu mujja kunyambamu abalumanyi kiri immoral. Yakola ebintu bibiri. Ekyo kyokubiri. Yasooka ne yeekwatakwata mu bifo ebyekyama ng'aliraanye Queen. Nga Queen yali ne muwala we. Takati musajja wa kika kyona. Ate ekigwa tekinaggwa. Naakola ekyo kyoyogeddeko. Naye atwamuke mukolo kibazo manga gwe BBC ng'antu omukazi yali tayagala. Naye nkomawo ewaffe n'ensanga nga World Bank sebo naye ga nti Uganda yakola ekyekivve okuyisa etteeka erigaana abasajja n'abasajja makadde okwagalana naye ng'ekisebo gakyaliwo mu wiiki kubanga we bituukidde nga sipiika wiiki eno agambye ababaka nti ensonga ezo temuddayo kuzikola ki kuzoogerako. Mu ngeri y'emu New Vision n'ategeeza nti ne gavumenti eri mu nteeseganya okulaba nga ensonga ezo zigonjoolwa. Sipiika yayogera ne omwogezi wa gavumenti mukulu ofuna Opondo naye n'agattako. Naye ne wabaawo omwami mulala muyita Yunus Kakande naye akola mu ofiisi ya pulezidenti yabadde ekyankwanzi muganda wa John Kakande ono n'aga nti muganda wo n'aga nti we can survive tusobola okubeerawo nga World Bank tekoze ekitebaddewo wiiki eno mukulu kibazo kyekyo kyennyini nanti wiiki eno byakyuse kanaabi Parliament approved the loan. Era speaker mukulu Tayebwa yagambye ababaka abange mukama musiriikirireeko temuleekaana nnyo wawo omuto wa Kanaabi yabadde ali Asumani njagala kubuuza yabadde ku press conference ng'abuukula njagala kubuuza ng'owarwenshama basaalirwa muwendule kiki kubanga engeri gyatagalidde mu nsonga njagala kubuuza ng'owarwenshama nange we neewuunyiza oli ali mmoro baagala aveewo naye basaalirwa omuyitamu nkulukana njagala kubuuza ng'owarwenshama kakati babawandiikidde tetugenda kuddayo kubawa ssente ate ku lwaki mutuula mu lukiiko tu approve okubasaba sipiika yabagambye mukulu Tayebwa yabagambye nti gavumenti tuliwo okugiyamba eri ekwasaganya ensonga zino mukasirise negotiating eri ku mavi ekuuta ekirevu ate mwe muli eno mufuumuula ebyo byo mukulu kibazo ate negotiation akola ki naye yagaye nti ffe tuliwo kuyamba okulanga embeera ekola ki andi muntaputa nti omusajja ye nyini yayogera ki naye yali abuukula kyewuunyisa ate engeri kwekyo ku nsonga eyo naye kyewuunya ate bwe yakomyewo nga
muwombeefu ali mukama omwami watandikidde eri nti Amerika yagambye Niger nti yaffe tevaawo abalala oba bagenda Nigeria sebuju yaŋŋamba nti kweyolooni gye baabadde bayisa nti Uganda teyayinaamu siteeke yonna. Uganda tegambangako nti mutuwe looni tuzimbe luno oluguudo ne luno nti World Bank yajja wano nega nti naye twabawa ssente nti ne muzimba enguudo zino ne zino naye ssente zaffe zifa olw'ensonga nti olibo aba afuluma ate jjaamu atandikira wano kati in addition ku zino ze mwakola mugenda kukola ne luno ssente bweziti nti teekako omukono kuliko ne grant kuliko $48 million grant kati mwagamba nti bano bemwepankako bajja wano ne bababuulira n'ebyokukola ne bababuulira n'ez'okubawola nabaga nti tugenda kukola luno na luno nga mmwe bw'oyogera okwepanga ffe tetwepankanga bo be baaleeta endowooza yaabwe abantu baakola ebyabwe nga muganda bimalayo amawulire akulembedde sebo nina chief whip online Kisule Magala Katenda akaayana ndi muleke kanaabya amala amawulire mulemedde mu paati alinga muganda we yabadde kyankwanzi naye ng'abookola buli kyoyogera ng'akiwakanya wake mujja kumuzindaala omanyika naabya aludde okubeerawo kulo kibazo katugende maaso mu president kati ayagala kulizinga bya wiiki 3 mangu nnyo naye n'atugamba wiiki eno nti mutulekerawo okwambala emivumba kubanga ezo engoye ezo eziri mu owino ze mulaba eyo n'awalala si bafu bokka si bonna abafu abeeru but that is incorrect ezo engoye muvumba is dumping eri bazitutunda wano ku bbeeyi eri wansi okusinga mu ggwanga lyabwe ekisooka ekyasesezza sikantu anansala mu maaso ng'ajja kwogera kuwolereza ngoye ze ez'abafu mitumba ez'abazungu abafu nja kumukurashinga omanyi President Moi mu 1980 yawera engoye enkadde baziyitanga mitumba kati nga bannakenya okuzifuna kyebakola bajja Uganda ne bamala ozoozaamu kati ng'oli ajja n'ensawo nga temuli mu lugoye lwonna n'ajja n'azisuubula e Uganda n'addayo nga ngoye ze n'azizaayo naye intention ya President Moi yali deliberate yali yakukulaakulanya the textile kibazo ndowooza osaana eri yagaseeko nti omukulu Daniel Arap Moi Toroy Teach yali akitegedde Kabiyesi baba nti omusuubuzi Kakuza asinga mu ngoye ezo yali mukyala Kibaki, so his was to sabotage but John Kibaki. John ekisooka nti oyo akugamba abeera mukyamu by 1980 Mwai Kibaki Emilio yali vice president wa Daniel Toroy Teach Arap Moi we yawerera engoye muve mu parking kati oyo naye yabadde ayogera ng'alina okuddayo n'addamu n'akebera ku byafaayo ekineewuunyisizza kwe kubanga mwenna ate muli kweyo gundi naye temujjukira ti East African Community oba ne komesa basitulako ku nsonga y'emu eno naye kyenzijjukira wano ambasada wa Amerika yali wano omukyala oli omukulu ono omuddugavu nga tannabakoja yaba yali Trump yasituka n'agenda ewooyo agambye nti anajja okubyogerera anandaba akanfaamu nti mwana wattu eno ensonga gikoleki era byasirikira awo mpola mpola naye katulinde mukulu kibazo wiiki ebaddemu era ebirala ebyewunyisa tubadde tulaba aba senior ministers omukulu Otafiire ne Muhwezi nga boogera ku nsonga za number plates ez'emmotoka empya. Otafiire ng'atugaa nti ye yawandiikira dda ne pulezidenti ensonga ezo n'azimugamba naye ebbaluwa ye tamanyi oba yakola ki eyinza okuba yabulira mukulu. I've seen the video. I think if you know our group the complaint yava wa muzeyi wava muno. Yes naye Muhwezi naye najja n'aga nti sitegeera munange kyayogera ensonga yali mu kabineti naye ekyasinza okunyumira mu nsonga yali amusuubira bw'aba talina bumukumanya yandize mu kabineti n'akireeza naye eyasinza okunyumira ye omona
Kenneth omona yange Olusegun omona muzeeyo tafiira abeere mugumu. President yaddamu mu ngeri nnyingi. Oluusi ayinza okubeera ku public rally, oyinza okubeera ampuliriza Gasimbagane ne omona yasomesa otafiire Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios Kibazo wanenzikiriza katono nnyo kuba obwedda mu kubantana. Mu wiiki eno mbaddemu ensonga endala enkulu gye mbadde ntunula eya accidents. Poliisi yatugambye nti mu myezi 6 bakalikodinga accidents oba abantu oba bafudde 2,042 mu myezi 6 nga ziva ku bubenje obubeera ku makubo mu muwendo gabanya amulabe ne baga nti nkola scientific ya bulijjo 2,000 mu meka poliisi yandibadde ekulaga nti mu kiseera kye kimu omwaka oguwedde kyali kitya n'otunuulira figa zombi si kwazimu baga nti mu bbanga lino lye babaze emyezi 6 guno omuwendo gwali tegunnaba kutuukayo. Mu police report kiba kitegeeza nti tufiirwa abantu 11.3 buli lunaku. Abantu 11 abafa mu accidents. Naye mu byonna ate ekyansobeddemu nti nga kamunyeemwemu wa poliisi atali oli otafiire bwe yatugambye nti oluusi amulaba ng'alimba ono wa traffic yagambye nga yadde atuwaffe no yalimba mwogere otafiire gagambye nti alimba enanga yagambye nti oluusi amulaba nange tajja mulaba nga strugglinga nga walimbyewo naye tatubuulira dirwali ono yadde mwogezi wa traffic police traffic simanyi oba oli yamutendeka naye kyeŋŋamba nti mukutuwa teyatuwadde naye nti strategies ki poliisi zeeyina emukuzo bakomezaawo kawunyemu bakozizzaako fika salama mukulu kanaabi ebyo byonna bitwale nga cautiously kubanga mu time yemu poliisi yagambye ndowooza accounting officer nti babasazeeko finance budget yabwe yagikukunyuddeko 130 billion. Bino byonna ebyogerwa ebyo kati bitagetinga ki how to make money. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gy'okwanjuya yakiri ekyamoyi ky'obadde oyogerako nina wano abaweerako kakanda atuwandiikireyo atiko ndaba kati ali mu Sunday Vision. How to make money ng'oli mu poliisi kakanda atikoze nazo zijja bbalirirwe awandiika 3 ne balondamu emu bw'oba editor ng'ate oli wa New Vision ng'omanyi naani nannyini lupapula nga kakande yawandiika gw'okola otya ngipublishinga eri abagambye nti kiri kye mubadde mwogerako mwami Museveni kyayogerako ekyengoye kirungi nnyo bwe muba muli deliberate ng'ensi nti tukuza industry yaffe eya pamba tukuza industry the whole chain mulina okuba nga mugiinvestinzemu olugendo lwonna mpaka gye lukoma n'olyoka ogamba nti kati mpeze nti ku ebyo yandiwereddeko n'engatta enkadde amaliba gano agava mu lufula wano ebyo kati nze mbigattako amaliba gano agava mu lufula wano mu meat packers wa ne gabeera nga gagenda mu tannery bakolemu engatto wano oba si kyo empeera endala ya musolo gw'oyongeza bwongeza musolo ku ngatto n'ogwongeza ne gutuuka mbire so you make them ngoye tezibeera nkadde and worse tezibeera nkadde Romshana it's just dumping yes and no Romshana mpiseeko mu nsi walaga tu debating ku nsonga eyo ba just in passing mukulu kibazo omukulu ono ebirangiro bye first of all nange nkyali mu bwatoma kubanga si gwe gusoose bakigezaako n'ababoggolera nti mwagowa agowa Rwanda bagijjayo lwa nsonga eyo kuwera mivumba ekyo secondly by the way in all fairness kyewuunyisa emivumba okujja mu kitundu kino ekya East African
gyagendanga Rwanda, tejajjanga Uganda, tejajjanga Kenya, gyagendanga Kigali nga yeri abanaku be batwalira engoye ezo. Mu myaka gy'ensanvu namusabye Amini awo olwo Bannayuganda ne batandika ogijjanga ekigali ne gijja wano era gyavanga Kigali. Oluvannyuma ne genda nga gigaziwa ne biga ndowooza kibazo yamanyi Oluswayiri n'ebirala. Naye kaakati Bannakenya bo bagiyita mitumba. Kaakati ekikulu kiri nti se global trade era ogirwanisa Museveni ateekwa kwesiba bbiri. Naye ekyokubiri, by the way, nsuubira oli mutuufu nti twetaaga gavumenti ejje ne comprehensive policy ku nsonga eyo. Nti by the way oyinza okulowooza nti engoye ezo enkadde n'engato enkadde zezi most destructive. Nja kutegeeza bw'ogenda downtown nsuubira abasinga okuhaatinga local industry baleeta empya zitalina quality ebirowoozebwa nti mpya nnungi naye nga they are total out. Romshana, just one. Akati olwo yangamba saaliwo babuuza Amin, bagamba Amin, Uganda temuli sukali. Ayushuwa mu Uganda temuli sukali abakulimba jangu State House olabe. They have sugar in the State House. Akati ye mukulu Museveni bw'aba ayambala alina wardrobe nnungi tamanyi probably tamanyi kiri mu Uganda that abantu kwambala is problematic. Tetwambala zino empale zaffe ez'emitwalo 3-4 katufa middle class ate lwakantu tweyagalidde. The other yesterday but one nagenzeeko awo ku Muwanga watuukidde. So, Member of Parliament is the biggest market for suits. Enkadde. By the way, John. some of them even fail to pay. Just hold there. Simanyi muddu za Muwanga saagala kumubuuza gwe bibyo byavuddewa. So Muwanga esati yalinnya class ayambala Ralph Lauren. Ate ezo sanga ndu era kamera efocus nze ku logo. Muwanga ayambadde Ralph Lauren. Ralph Lauren naye abeera eri. Ngeri munangani. Mulimu grade era bakubuuza oyagala first second naye se obeera n'omwoyo kubanga oliye mupi ogisani Ralph Lauren. Kuba nogenda mu kikuubo onoonye mundiboota. Tetuzinoonya mundiboota. Abaana bazireeta. Ebaayo omwana akugirayo. Omwana adireta mu office. Nagamba eno eri etya. Naye tabimanye. Tekirimu isi. Nze saagala gamba nze omanyi obulamu bwange. Byonna mbibadde. Charles mbaddeko ku street. Njawulo gye nyina mubale mu public life. I've been a street boy. Nga tusisinkana nga noonya kyamisana kyokka. Nempita ewaka naabi wali neŋŋamba waliwo ezze kyemisana nensanga lw'omushana nemugamba waliwo ka transport. Alina omutwalo gwange. naye banga akagutasula emirundi emeka. There is nothing gratifying like feeding a fighter. Waliwo gwe nawo wali mutwalo and that guy saved my life. There was a time wahulumu yali Christmas yali idi ndowooza nga sinamu n'ekikumi enkya tugenda mu idi newabawo omuntu yampayo emitwalo by that time 50k. Namusanga ennaku ezo nemwebazaamu ak'enjawulo. So ekyesaati enkadde engoye enkadde si kipya. Bantu bangi bolowooza nti banyumye naye nga bali mu nkadde. Nobasanga nga banyumye nga bali mu nkadde. naye Simanyi nze zereetimu kati simanyi bulungi mulawo gwe mbaddemu. Omukulu yaziweze. No, ekyokuziwera first of all nawuliriza Isa Sekitto. kandeke kwekwotinga nawuliriza Isa Sekitto
naga nti nedda yakoze example nti akasimu kano kakoloboza kati ze tulina mama ng'agiyita koloboza yangamba eyo koloboza saagala neryo y'amapeesa tewawera y'amapeesa yegoba bwegobi mukata waleeta koloboza nga better technology ali affordable ali accessible kati omuvumba lwaki teguli teri muntu azaalibwa n'ayagala genda olwakuba Museveni kufuna nyambalemu no problem ya Museveni nti amaze emyaka president ya Museveni by the way ng'omuntu tabeerangako nga tali ku consolidated fund lwatabadde ku consolidated fund ng'ali mutale yatunyaganga ezaffe so takolangako Museveni okukola kwakoze abeere ne faamu weyabeerere wa muzeeyi byanyima yali kuki yali student ng'era bamuwa nga ate ne byanyima ayinawo era ye bwe yali obubi even then yali ku basale Museveni yali ku basale ekyokubiri ne bwe yali obubi yafuuka president ne bwe yali obubi Museveni era yafuna n'asenga ow'omugagga byanyima teyasenga wa munaku so he has never lived real life this gentleman let's analyze the person of Museveni ng'omuntu one current generation yaba Museveni yesinze okubeera very disappointing bagaya abo nawandikangako application 10 zonna ziri rejected nga zonna ziri rejected job application nga ziri so he doesn't know what he has never sat for an interview noyogera oluzungu lwo ne luggwamu ne bakuweereza regret omwana n'akuddamu nti twatunudde mu mpapula zo ne tusaana nti wabadde odisavinga ne ku lw'ensonga tugiterese omukisa lwe gunajja oyo naabeera mulungi oyogera oluzungu lwo mu interview n'olukamula n'osiba ettaayi ne bamala ne bakuweereza regret Museveni gwolaba teri mutabani we teri mwana we teri muzzukulu who was his street bagamba for reference refer to atoyo babiri beyakozesaako kati kimbadde njagala okuwanye twonge ono ayogera bino yali abaddeko mulamu bwaffe bwe tuyitamu obuyinike abaana be because mu kaseera ke yandibaddeko omuyinike yali labor leader ng'alina ganga egenda n'enyaganyaga n'ereeta nga ye gavana agenda okuwumulako Sweden emwanyi z'egundi zonna ezo z'emasaka eza cooperative bazinyaga babanka bazinyaga no I want to analyze the person this person ayogera bino point you miss the point ojidde nzembade kazindalo omukulu kakanda abadaga neba MP mukuba line ku mugumba yes neba MP kakati erinnya lyotasobola kwatula eri essaati Muwanga gyako yes genyambadde kati n'otugamba engeri gye muzifuna abavubuka bagende nebagende babasanga mu nebagende bakusanga in other words parliament ejjudde abatembi it is okay era bana bajjayo abambaze abatembi bagendayo ate si batembeyi bokka ne ba technocrat bangi mu maofisi gaabwe abo abakyala bagendayo n'abaami ne bajja ne bakuletera essaati so that's another mode of trade bakuba akasimu nagali mwami kibazo ti leero tusaze engatto ndeete ba PSC bani nga banyumye yalowooza nti banyumye n'atamanya nti zalingoye z'abazungu kakati therefore propose kyongereko I therefore propose and State House corruption unity egende ebulirize zino zayambala baba mugamba nti ye fashion yajejirira obu oliawo ng'abaana bamuwaziri kakati yayogera figure ndo nawe ogimanyi yes figure njimanyi egulengo yeze buli mwaka kakati every year so oyo guy tumuleke mu myaka 4 alina byatamanyi mwe mulowooza ku ngoye mugende abantu gye beebaka mu buliri amasuuka bulangiti mwe mulowooza ku ngoye actually the ngoye is osobola okufuna essaati ey'omutwalo
naye abantu ab'ebika Muwanga it's bad. Sebo katugatteko. Bw'oyita ku Namirembe Road awo lwakuba kati nakivubo waffe yali yavaawo naye bwe twayitanga eyo osanga batunda obuleega osanga batunda underwear socks MP kateshumba yatwala nikaza abakyale ziyuzidi iwabo she leka nawe yes zititwe yazikaba naye mukolo kibazo so mbadde njagamba buli nti the extent najimanya takkirizika yes naye nga lye reality second kyovola bannayikamba bulire buli generation efune leader waayo kati Museveni oyo with due respect nze ndowooza alimuka out of touch ne reality ate alina obuzibu ti omuntu amukuba akaama ng'akwata omuzindaalo kasi omumatiza booti n'omunyonyola ne bimuyingira ng'akwata emyaka 4 Gasimbagane ne bannamawulire oteeka okuba nga oli very talented okusigala nga oli connected n'abantu Haruna nga you're winding up on that issue omanyi for me ekisooka nti president ayinza okuba nga bagamba nga the bull's eye ng'agimiisinga right now kakandi abadde akonda ku nsonga emu ku bizibu byaffe ebisinga obunene ye low quality trade ya apparels oba engoye n'ebirala eve China baleeta wano amasaati ng'omuntu ajambalamu omulundi gumu neggwawo engatto kakati ebyo actually biri more dangerous engatto ojambala omulundi gumu disposable biri more dangerous ku katale n'okusinga Emivumba mwami Museveni gyayogerako to the extent that olaba abantu otuuka omuntu ng'ali wano si middle income ng'ayinamuuko obutonotono bw'agira ati nanga nti okugula ekipya baŋŋendere mu wino banzigireyo to the extent that mwami Museveni zaayita enkadde abaana baayiga kati bakwata empya ne bazijja ku Nabugabo ne bazitwala mu wino ne bazifunyaafunya ne bazitunda ng'enkadde. Uganda is such a country that omuntu akwata engatta empya brand new n'agikuuta ku kolansi erabike ng'enkadde asobole okugiguza Bannayuganda. Kati Bannayuganda bali ku eyo level nti ye ayagala neno mpya sigigula njagala nkadde oli n'agikuutako ebeere ng'erabika. Ate sebo kankubuuze mukulu kibazo because we failed to control the quality of the new textile and apparel industry. Mukulu kibazo nze ebifaananyi birala bye omukulu nga gulawo factories ezo nalabye byalaani salabye ekkolero lya ngoye yabadde Mbale salabye ekkolero lya ngoye nalabye byadaani yabadde ku Grace. Kakati kambabulire mwe temunatambula wano nga tuli mu covid wali erugogo wali omusajja oyo ayinawo factory twamuwa buwumbi bwa sente tugenda okutuukayo nga kyeyakoze ayina ebyalaani yagenze n'aleeta engoye bino ebijoola abantu ne batandika okutunda ki engoye nga ye zaagamba nti zakola. Kati nze nina obuzibu twali tukula waliwo yamato twali tukula waliwo engato gye bayita bata waliwo ujil yali ujil waliwo ujiru waliwo naitiru ekawempe twalina rayon textiles twagendanga okukula ng'abaana abato bwe boyagala okulaba ekintu ekyangu ennyo abaana abato mu masomero ng'osanga omwana nga buli ssomero ayambadde saati ya jinja n'empale ya kaki made in Uganda. Kyetwagala okubuuza bwana President James nga tunakola pronouncement eno first of all tugiteeke mu perspective nti okurevivinga just the cotton industry in Uganda what will it take tetandikire ne kuteera end atubuulire how much cotton do we produce ate kamba abatamanyi nti ne cotton gwe tuproducinga ali ku state subsidy eyo cotton gundi eyo buli kiseera gye tuwadde sente direct tugiwadde ne tax holidays so abo bonna bayogerako bali ku oxygen ya state n'ogiswitching off like this omulundi gumu tajja kuona factory neji kyovola baagala kijinji kya gavumenti mukulu kibazo badde njagala kutunuulira beyond
mukulu kakanda alina we yagambye naye waliwo akwakyuzi nemboyogera nnyo sirikako bakuwulira mwami gali wango message etuuse otuyambye sebo message eno nze bwe natunuddemu the biggest supplier ziyise mivumba oba used clothes this USA yesinga okuweereza oba mu Africa. Latest figures. China is overtaking the West. Yeah. Enga ebadde trade nenkugambye nti abakulembeze ba East Africa basooka ne benyanyamula nyaga nti emivumba tugikola ki tugikubye twagala naffe tuzimbe gundi ezaffe biki bambasada gwali mulimu gwabwe munene nnyo ng'owa America yakulembedde eno message yaffe oba erina gwegamba nti bwe muba kale nga World Bank naffe emivumba tugikoze eki ekyo nakyo njagala abantu bakinterrogating tuyinza okuba nga tuli wano tukayana nnyo nga waliwo Simbagane ne bannamawulire some useful information kubanga mukulu Muwanga ayogedde ku issue ya pamba we try tugenda China ndo na mukulu kanabyo ne buzijukira omusajja yatunyonyola omuchina by the way yali ku embassy yawe ensi ekyuse nnyo mu bintu bingi omuchina yatutegeeza nti actually America yemu ku nsi esinga okulima pamba up to today naye pamba asinga takyamukola mu ngoye amutunda butunzi era abachina awo bettanirawo nnyo bagula pamba wa America ne bamutwala China kubanga textile industry America bagivaako baga nti etubale biseera abachina bakole engoye batuweereze jeans tebakyagala kulima usi pamba bwobanga cost of production making a sense wano kati okutegeera butegeezi nti abalimi baagaana okulima pamba papasire tafuna zero bali crop osobola kumusuubula gyava kotoni gyali n'omuleeta n'okola engoye actually osobola n'okuleeta endibota Vietnam y'emu ku nsi ezisinga okukola engoye Vietnam efuna endibota I think companies singa obunene designer companies ba Gap ba Ralph Lauren ba bona bakolera Vietnam oli ateeka standard nandi standard yaffe efaanana bweti ne bweti bo ne bateeka factory Vietnam labor ali fairly cheap ne baleeta endibota okuva Taiwan n'okuva China aga nti zisalire wano zitungire wano kola bwoti gwe n'obeera nga gwokola omulimu oguwedde ye n'atikka n'atwala ewuwe ogwo nagwo bwe tuba tugukoze deliberately ne tugaa nti ffe tujja kukola wano nti wano factory zijja kujja abantu baffe babikole wano bigende mu butale gye bugenda kyandibadde mwensa naye omukulu bwazuukuka n'aga nti wera nze actually nandisanyuse nnyo ng'agambye abatambudde Muwanga ono ne Kakande yagenda China naye Kakande teyagenda mu katale eggwanzu bamanyi twatuukayo mwatuuka mu katale bw'otuuka mu katale obeera very specific otwalawa bw'ogaa nti ngenda Egypt bakugambirawo bino tobikola ki tobitwala tebijja kutuuka bw'ogaa nti ngenda South Africa bagaa nti bino tobitwala wanawalala bagaa same nga gwogaa nti same gwo determininga your money determines the quality gy'oleeta oli yagamba bagambe same tebamutunda mu China oli yagamba munne tebamutunda ye waabwe mu oli yali ayagala tayiro olanga this same biscuit kati atugamba biscuit nga oli alowooza ndowooza efaanana biscuit nga kyategeeza emenyekanga biscuit there is another element omuwuliza gyaleese nti zino engoye zebakola eri balina ekizibu wowe bazisuula after nga zimaze okukaddiwa no not damp kuzisuula dispose them off because zonoona environment kakati nibo basalamu bazibaweere bwereere muzambalemu for 6 months muzisuule wammwe zonoona environment. I see that it's one of the reasons why Ghana has banning omanyi kibe ogenze yogera ku same niwalo jetwade ne romushana
nembagamba waliwo same movement tewali waliwo same movement mu Uganda eno ya MK same Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba pira kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Aruna Kanabi Charles Wemshana ne Muwanga Kivumbi nina ensonga bbiri njagala obudde tubugabane bubeerenga bumala obusigaddeyo esooka ya number plates eyokubiri eyo yonja kutandika na Muwanga bweneetuuka parliament yayisize etteeka lya narcotics neki psycho and prohibition and control tukoze bubitabuze kuba nalabye ku floor nga ne Muwanga namulaba luli olutali luno nga era nga agamba parliament tiabange muve ku butambala si butambala yokka erimu abayirungi naye wakiso wano n'egindi nga akyasimba ensonga ze ne John ya mayirungi sakas wa number plates bw'owuliriza nawuliriza General Tafire can border on the comical delivering a message ye nge borderinga muku kibozibozi ne effectively kubuulira government bwekola ganti wange nze nga minister wa internal affairs simanyi General Jim Muhwezi bwe yamuzeemu General Jim Muhwezi obutafaanana Otafiire is not a rich communicator yagenze mu busungu nalyokaga nti oyo agamba ki yandibuliza mu cabinet yandibadde akola bwati nti ate poliisi emanyi yetamanyi is a good communicator bwebanga message ejira gwe nagamba oyo mwende mumu baliza yeye huyo kati bamutegeera kati awo nempuliriza nadde nkugamba nti mu bonna abayogera nawuliriza Commissioner General wa URA Musinguzi Rujochi ng'agamba komiti ya parliament nga yeye mukunganya w'omusolo bamuwanga bano bayisa etteeka emyaka egiwezeeko emabega erya aggregating ebitongole bya gavumenti byonna okulaba nga URA ekunganya sente zaabyo kakande ne bw'obeera ogenda kusasula mwana kusoma Makerere ne bw'ebeera admission fee zigenda ku URA zonna ekigende ne bw'obeera osasulira amasannyalaze olwaleero naga nti osasulira application primary ne secondary schools naye egenda ku URA why was necessary even airtime wesimu but ono Commissioner General wa URA ajja kugamba nti tetumanyi enkunganya ya sente zino egenda kubeera etya ono akunganya agenda kusigaza meka fe we haven't been brought into the loop tetumanyi agenda kunganya meka agenda kusigaza meka what is going to be the cost of production what is nena kuba n'enduulu Commissioner General wandibadde omusuubira nti musanyufu nga bakunganya nyingi daga nti nino omusimbi guno ono gwagenda okukunganya mungi ku muntu wa bulijjo oyo Commissioner General wa URA agamba you wouldn't expect aba mu kanisa sebo you wouldn't expect URA ng'ekitongole okubeera nga kyekiga nti nga nyingi omunyigiriza nnyawe w'omusolo baffe Otafiire yagenze ku level ekigenda okujja n'omusolo ku company ezitakola magoba naye Otafiire yagenze ku level egamba nti wange nti eno company y'omulashi ejja tulina wano company ezikola ennamba lwaki tereese chipu n'ezituuza ku namba zino ne beegatta wamu mu kifo ky'okugjawo emirimu gino n'atubuulira ne due diligence gye baakola ekyo kinandowooza nti ekiri build Uganda buy Uganda n'agamba nti ne due diligence gye twakola gye twagenda ng'ate namba si gye bazikolera gindi kati nga ali lost but for me eriyo ne data concern okwata national data ogikwase kampuni y'omurasha
where are your data protection mechanisms byonna? John, What have you left? Mukuru kibazo nakyo kyogedde naye simanyi kubanga ebimu bebifuma amawulire ennaku zino oluusi obibuusabuusa naye nawuliddeko nti deputy speaker yawadde instruction nti issue eyo eva mu diiro teteese mu parliament ngamba wali aba parliament kitegeeza ki bwe bakomiti nga badde kyeŋŋamba bwe bakomiti badde nga byonna okuteekamu otafiira ze annyonnyodde nti ekintu ekyo nagamba nti ne lipooti ya poliisi twafuna ku Russia tugirina nsobokedde waako eyogera ku bantu abo nono nayanukula mukulu Jim Muhwezi gweyogeddeko kakati ono deputy speaker aliwo kubanga oli mukyala yadde agenzi wa paapa nagamba ebyo mubimama temuddayo kubyogerako kitegeeza ki nze mukulu kibazo sijja kugenda mu details ani afuna. By extension, committees of parliament work for and behalf of the whole parliament. Yep. Era emirimu egiri referred ku committees ezo ziteekwa kubeera nga ziyisitibwa session yonna. Speaker naga nti ekyo ndagidde naquotinga rule based on a given rule kigendeyo committee eyo talina buyinza kulagira ku mulimu parliament wa committee naga nti guyimirire ekyo kyolina okunoonya ani yamulagidde ani yalagidde speaker ayimirize. Njagala kuyamba Muwanga president sebo bagisetinga yali member wa committee eyo nga Kadaga yabatumye omukulu n'agandi ate munoonya biki ne parliament tebaddayo kugitegeeza tewali ebyekasese. You see, president bwe yajja mu meeting eyo as a witness nga height yekasese gye mirundi egimu gye ngenze ne tulaba ku president oyo yajja n'atone general olwatuka mu meeting yaliwo oli William nti wa ebyera soko bibambuuzaako bino William n'amugamba ensonga eyo eri mu kooti nolwekyo gwe tusobola kujoogerako komiti tebagigaana komiti yasigala ekola era n'agamba naye ndowooza eriko tekinikalite ati si waliwo kyewekwasaako naye kuno ono bugambi ebyo mubiveeko naye kitegeeza ki mukulu kibazo aweŋŋenda ekisookera ddala Muhwezi neka information akalifane nga report eyo eyisibwa eya number plate parliament bwe bagireeta n'egiyimiriza nga bagidebatinga yajja ku order paper. Report eyo parliament yagiyisa nga teyabadde ku order paper kimpukumpuku nga minister ali awo nga ne debate etandise speaker yali mu ntebe yomwe yayisizza ekirangiriro kino Makiyo agamba nti order paper njamendinze ntaddeko kino minister Muhwezi situka obuyinza abuyina. So the very speaker amending an order paper he can on request of parliament whatever he can amend an order paper. Waliwo obuteekateeka bungi nnyo that flexibility bagimulekeramuko. Yes, first kati madde yakugamba yes bino tebiringa lubuto nti bayingira baseka lufuluma bakaaba bino era byayingira bwe bityo kagambe maliriza mukulu kibazo ng'owuliriza ensonga zonna ekisookera ne Muhwezi naye njagala ozibirire or reflecting in twina vehicle inspection. Abasajja ne investing mu facilities across Uganda empitirivu obungi. Ennaku zino ziriko auction. Nazira. They are selling them. Balabanga babalanga mawulire n'okuziyitako nziyiseeko. Buli woogiyitako erika akapande. For sale. Mukulu kibazo. Bank property. Era neeyo. Gyogerako. Nayo baali bagiyisaawo mu ngeri yamayankwetu naye kino kiri kiti
bibone bivaayo kaakati bikulaga ekintu. First of all, Muhwezi yagenda okujja mu gavumenti nga project eyo yatandika dda n'omunnaffe mukama gwe yayita Tumwine nga street minister. Era Muhwezi bw'ayingirawo nga minister, abantu bamasako okumwogerera amafuukuule ku nsonga eyo. N'agamba nange, nze gwe mukusifayinga munzikira bwereere. Nze eno project nagisangawo era nafuna specific instruction okuva eri appointing authority, the head of state, to implement. Sina to debate. My instruction is implement. To execute. Prosecute. Execute. Execute. Naye kali kitegeeza ki? Nze bwe ntunira engeri gye bitambulamu kindaga nti guno munyago, first of all. Guno munyago. Naye abali mu gavumenti bagukaayaniddemu kubanga waliwo obutakkaanya mu kulya. Onfuna? Yensonga lwaki olaba arms za gavumenti zikubagana nti ono n'ono ono agirumba, ono agamba nti ate ebbaluwa bagikweka. Lwaki bandikwesa ebbaluwa ya minisita? You can imagine. Abanga minisita. Yes. Naye otafiire si minisita bu minisita. Leka mavi ya kuku. Senior NRM ki? Kada. General. Omusajja w'ensiko. Kati bwe baba bakweka ebbaluwa ye naye mukwano gwange omwo nayamugambye pulezidenti asobola okuddiramu ku raale, asobola okuddamu ng'awandika atiko mu mawulire. Otafiire lumiyansanga ku madaala ga palamenti nga nyina byenkayanira nemugamba nti ebintu ebyobuliri nangani negwe Muwanga olina byotamanyi. Abaganda bagamba, simanyi Abanyankole bagamba nti kulumbe lwente olumbe lwente tekuba mbwa nsiro. Olumbe lwente tekuba mbwa nsiro. Ebyobufuzi lumbe lwante ekala ekirenge kali naye yaddawo ng'ali mu lumbe lwante agenda okulaba batwala ebirenge batwala omutwe naga nange nfa n'ekibumba. Kyekyoba hakaki nti guno munyago eyo project eyo abagamba nti Balasha baddugavu. Abalasha baddugavu. These are not Russians of Putin. No. This is Ugandan Russians. Kakande kazike kuli. Aruna Kanabi ayinza okuba ne Aruna mu Russia. Omanyi Wagner ebadde mu Africa ng'eoperatinga. Omanyi waliwo kye batera okuyita news behind the news. Badenda kugamba era otafiira ali ku rekodi beali minister wa lands eruzireeyo nga bagaba ettaka ne sweeper yamuwa Muwanga olugambo. By the way, I don't think mu ministry baali bafunye minister gwe baayagala ng'otafiire. Abagagga bwe baali bagaba na luzira era nti toyinza kukola mu ministry eno n'oviiramu awo. Waliwo noono omusajja ave waweerwa omushana we naye musajja mulungi nnyo era abakola naye kasanga nti ndugu manya nti kikoze eki kiwedde oba tulina nusu 10 ye bw'aba alyako 7 abana balaleko 5 mwena democratization of crime. There is honor among thieves. Naye mukulu kibazo ndooza ensonga eno tugitunuulire beyond ngo Kakanda yogedde bulungi nti abantu bakubagana ate ne Muwanga atuwadde samale nungi kulumbe lwente tekuba ki tekubeera mbwansi kati bamusinguzi bonna batwalire muki owa URA nabo baalabe batwala ekirenge kubanga weebuuze ne parliament engeri kuba saategedde wabino ebintu all of a sudden tyotafiira ali mu kakiiko ayogera ensonga ze tetalinaako nabakola ki
kati kyachoze kwebuuza watubuulira eno ripoota akakiiko k'ekikadde kabuulizaako yavudde mu prinale ne nani chairman w'akakiiko yabadde ani Kimasa gundi ono w'ennakawa bagenze omulala engineer bali mwezo baleese n'abamawulire bagenze okulambula simanyi namba place we zibeera tusanzeewo tenti yokka biki gangola ebintu byonna si sambala waliwo embwengezi nazo eziga nti gwe waliwo akatuli we bayisaate tunulawo olabe ne wano gendawo ekyasembyeyo kitegeeza nti national interest teriiwo ekyo kyekiso kyenjagala okuddako nti bw'onoogenda okusoma eventually Joe monitor yakoze a very long story ku company bagiyita simanyani gye bagambe ya number place nti tekolangako na mu bintu bino ebyo otafiire naye yabyogera okiraba nti simanyi n'ebintu byayo management company nti gwe bwobeera n'ebimotoka byo 200 bo bakuteerako car trackers ne system ngo omonitoringa emmotoka zo n'ebyo ebyekukolagana naye nga si ye company Land Asia kakati ebyo byonna bw'omala obigattagatta nti abantu tuleme kwerabira pineti yakamala oba yaggwedde oba akyagenda mu maaso naye bamuleese nti oli mu kukola emwanyi yasusse n'aga nti agenda kuzimba eddwaliro wano nalyo likola ki naye ekinsanyusa mu bintu byonna nti eventually embwa esinga obugezi etera okuvaayo era ku byemmwanyi baga nti muleme kwewozaawoza nze ki ze pineti n'ebyeddwaliro lijagenda mu maaso kati mukulu kibazo nze ndi mutunuulizi ninda kulaba ku number plates pineti yani muhweza akugambye nze nabisangawo otafiiraga mpandiikidde nannyini naye n'ebbaluwa simanyi oba yakola ki yatuuka omona yamuzeemu teyamugende nti ebbaluwa yatuuka yagende omukulu waba asazeewo okuddamu ayina emitendera mingi nnyo oba channels nnyingi ayinza okwanukulira nakugamba nti kola ki naye at the end of the day nze njagala bano bamuwanga batuyambe kubanga loolo yammwe kutunuulira ffe kutuyamba ani ayagala okulya sente badanti kanabi eriyo wano eyabadde ansharing agamba nti for once yawa credit Parliament ne Bannayuganda ku vehicle inspection project ng'emaze okubeera established enduulu bwe zaavuga eyalina ekikutiya yakisuula nekigwa ekikutiya tekinnagwa kyagwa kino ekyagundi kino tekinnaba naye agamba nti kweri enduulu yanoga kati kyawiipinga ku mulundi guno nti abalayo enduulu ebeere nga yanseenene kubanga nze kyasinze okuneewuunyisa nti ne institution evunaanyizibwa kukuuma munnayuganda n'ebibye internally ya poliisi ono agikulira ekitundu aga nayo temanyi otafiire yagambye tamanyi jimu n'atuga nti yo poliisi emanyi ye otafiire yatateekeddwa tekisoboka ezo zonna mboozi poliisi yeetuukira mu palamenti yeetuukira directnyo manyi buli mbw esobola okuleeta sitore yaayo naye nga kyenoonya kumatiza ggwe poliisi yaavuddeyo neeyogera tubalinda kyaziwa omushana kati ku mbaga ku lumbe lw'ente eyo gw'onoonyako ekikataago waliwo embwa bbiri waliwo engezi ate waliwo y'amaanyi kakati etera okukaaba ennyo engezi eyagala okuba ku nnyama eyo ey'amaanyi egiruma toliwulira ey'amaanyi ng'ekaaba yeeruma bulumi omanya yebadde engezi ey'amaanyi ekoze eki ey'amaanyi egirumye kakati ekaaba ennyo olina okubuuza ani yagirumye kakati omanyi kyazayogera nali ffenna twali wano bwe twalina cogamu ngajja wakati mu sakasi wa cogamu supply ya vehicles okuzimba hoteri okusupplyinga ebintu natuuka ekiseera nga mu wiiki osinkana
ba ministers babiri basatu ab'enjawulo nga buli omu akuwa story ku munne n'akuwa detail yenkana bwati. Nina gwe nzijukira gwe nali ndowooza ali very powerful in government. Yajja nanga nti gundi yaleeta n'aleeta bino asobole okusupplyinga bino ne bino nampa n'empapula nga naye mutya mutunulira ndaba omusajja ono w'amaanyi bw'ayambala essuuti ebukala bw'ayambala essuuti ebukala naye nga ayisenze kapere nga yawayo oliwa first class nnyo essuuti ze zaajangako ku bibegabega kati nazo ziba za first class zijja kati nga mpa information kati nga mutunulira nga ngamba nti ono omusajja bwe tubala abantu ayinza okuba nga namba 2 mu government lwaki mumaanyi not mu kifo lwaki abiwanze lwaki alaajana byeyampa ate gwe yali alaajanako n'ampita nanga nti owaye jangu tuve ne mu nnyumba jangu tutuule mu kati nkubuulire abasajja bandi bubi olwa bino nimbitunulira kakati tuli ku level eyo bali balwana at the other level at cabinet level you have ministers fighting at that level nenga mukama waabwe abatunulira butunulizi bwati n'atunula n'aseka so kakati eyembeera kunte inenjawulo ne ya covid kunte yafudde etya yafudde no bayinza okuba bakyajeeto ente y'enfu ate ente enfu is the late Kawesi Kigundu General Kigundu Major Kigundu wamu n'abalala abattibwa because Kirumira because Mukulu Museveni wasinziira nagamba bana abatemu eno ye plan yange ey'okugyawo obutemu so number plate eno eva mu kufa. This number plate eva mu mbaga. It's not about mbaga, it's about death. Tunajjawo tutya olumbe obutemu obumala w'abantu masheikhs n'abalala Mukulu Museveni waleetera proposal. Now Mukulu Museveni the information gyebadde nyine previously simanyi oba yekyali yakulira the cabinet subcommittee on security because they divided the cabinet. Security and that's the president and vice president and prime minister. But handling the cabinet handling security. And certainly Jim Wes Mwatura kahindo tafire Mwatura. Na bolabanga Jim Wes agamba. The public doesn't know that Otafire, as the Minister of Internal Affairs, the chair of the National Security Committee. Chairman of National Security Committee. National Security Council Committee. Tali mu Q ne security proposal egenda okusolve ate baswala nnyo. It becomes a disaster. When you go in that area, you know that you don't even have a state, you don't have a government. Kakati kayendo jima agamba ono yandabadde ambuuza nga tuli mu cabinet oba mukasirise mu lukulu mu cabinet but kayendo tafiraga asina kyemmanyi. This means this matter tebagireeta mu cabinet because you see you can only say twagireeta mu cabinet nga Otafire taliyo. Now bogamba the national ministry yandibadde yagikiikirira. Yes bogamba nti the National Security Council where Otafire is the chair or probably the president. Police, IGP, heads of intelligence, ne CMI abo bonna bali mu crime. They are a technical committee. Bebande badde balaga that system. The National Security Council. But now let me go to the larger issue which jetubusiza amaaso. The larger issue should be eno system ekola. Before we even look at the cost. Anti kyekiri kyenkugambye nti bwe bagenze ogikolako due diligence bagana gyekozeeko yokka. You see, fleet tracking. No, you see when you're talking about due diligence, you are going now to look at the hardware. You see, you need to first look at due diligence, you even audit the software. Anti si gye bagenze eri. Whether software or you are now in procurement. Oli alina okusooka n'akuleetera ye n'agamba eno system bw'ogira bw'oti kakati katuleete omuntu bamutidde wano emoloka yaba emuse yeeno. Now this see how we track kati yene ekutrackingira
kabeka seeing maybe kuna ma plate one mu camera. I don't know how the whole thing is designed, but that's what you should be looking at. Nga tunabagenda on installation of the hardware and the software. Eno yo idea ekola the way it was assembled can need to resolve this issue. And this is from 7 to answer. Because you are saying strategy eno ya kujawo use of vehicle omubutemu. Or eno system ya kuyamba soko. Soko is scene of crime officer. Scene of crime officer. Ina chemuyamba. When does it help? Because we government emoroka ngabajibe wenziwe emoroka kastamvao a number plate injijo. I just remove the number plate and throw it away and drive emoroka nenjitwara mu garage. So if the chip is only in the number plate, it can't work. That is on the theft or robbery of vehicles. But man ngenda kosa moroka in doing murder. Njiba ku kibazo nenjitwara, I use it in murder, I even drop it and continue. So how are you going to use the number plate to track means and as say? The only thing it can help. So in other words, have we audited this? Then the last one, the question of price of the number plate, where I'm seeing the George comes in. A bay tefanana. Aba boda tebafanana aba moroka empya tebafanana aba moroka nkadi. In other words, he's saying if you are driving a Land Cruiser VX in empya, so inakusasora za vizi. Yes, but you see, it's about the number plate. So the cost of Moroka, Benzi, why is it different? Why is the number plate Benzi different from a border? Why are there those differences? Same material. Because it's the same material, the same chip. Same size. It's the same size, same everything. Kuachi, or you musava million. Ato no musava million. Una subsidizing on. What? Now, so why what? Waliwa. No, the borders, they don't pay the same price. Never Benz. Kakati is the bafugazi no za vizi. Omwana waabwe amusanga mu office. Gwowe iyo gwogenda wali n'olonda. Yenjawulo naye gyagezaako okulaga. And you see what we needed to have looked at. Innocent as no zabakusaba, 1 million, 1,900,000. Samvu. Whatever it is. On this number plate is for what? Is it for the hardware? Or za kuyamba in managing the scene of crime? Or za kuyamba in running an entire system over satellite? Over ingereje bakizimbe. This is what Otafire and Jim Mwezi must be explaining to the committee. No kulaba yes, eventually chino chija kuyamba in obliterating this Gasimbagane ne bannamawulire. Eriwe namba egula sente meka. Musasula sente meka mwe bakibazo. Simanyi. Nze nzisasulira musolo wa. Omushana sijja mubuuza. Jiringe mtwala 5 bansavu. Kakati Peter mvuga moroka. At least the number plate here. Muwanga. Wasasula meka. Number plate si Muvumba. Number plate simpya. Oroza woza kweyo oyagala moroke fulume. Peter, omanyi abantu bafe. I think Romshana are raising a substantive security question. Yes. Echokusokera dala Peter. Sometimes I don't know yatulanga ku defense and internal affairs committee. Sometimes think when tula by Nagana tuwatira kumpa credit that is due. One ensonga najogerako mu budget report. Actually muchino salary stinga nenda stinga yenda la scandal. Yun na succeeding ogigoba yali mu tax policy. Bujanga butono mu parliament. Bali sentia muntu yena navuga nge motoka ajja kubanga ne license bili. A professional license. Nga waliwo license yechenjenje nendera bagita professional chi license. Nibabuza ene lyani professional entwala mu komesa. Ndwala wa license yo ina driving license etwala mu komesa countries etwala mu East Africa kateri ne ntwala wa ntijabula kwa America no America tusobola genda yo ne license ya wano novuga ne bebetya tusobola onokufuna yayo omuntu avuga ku ngudo za Uganda ne border zino when I go to America be an expert. Kakati ekyo ne arresting irawo
naye bannayuganda twaga tubategeeza ono ayogedde bulungi yes mukwano gwa kibazo eno nenja arrestinga buli muvuzi wa motoka ndowooza namusavinga in that one effort emitwalo ndowooza gyalinga 5 kati ekyokubiri eno is one off eno eya number plate yeyo kaje tuyina waliwo bukampuni bangi gwe Peter tobumanyi era ugendo ate abo bonna abakayana balina akalira kubo waliwo emu gye bayita sikpa ogimanyi yo omulimu gwayo kukoonako stamp ka digital stamp omanyi bekwasa genuine cause kanti waliwo tax evasion nene kati buli ekifuluma mu factory kati kiwe electronic digital stamp ebala nti ofulumiza ecupa z'amazzi mutwalo omutwalo mubuuza nti bwebanga kajasi ka digital stamp lwaki akabiya kanjawulo akamazzi kanjawulo akasoda kanjawulo akawisiki kanjawulo biriro omukyala byabadde abuuza nebabuuza lwaki it's just a stamp sinzira ku value ya product nedda sebo this is just a stamp agula vodika teyandi muguze nga digital stamp yemu neya soda did you pay tax? It's not about quality. The amount of taxes digital stamp because the tax value added tax eri ku product kano ka stamp kokka kokabala bubazi neno saku wota kanjawulo kusoda kanjawulo Ralph Lauren kakanda ayambadde ki tina linya zino ezakakande zireke ezakakande zijja gundi zavaako sebo eyakakande ejja ekyuma kyagikunya nnyo buli omukati okujjako kanaabino ekakande ebatalina erikorebo nekibazo wunaalinakorebo naye mmwe kanaaba atunula nalaye ng'atunulira omusajja kakati ako kokubiri waliwo enda bagita riponami riponami yo riponami baleta technology ne bamussa mu Uganda wano atulakinga amayumba gonna omujjukira agabapangisa kati abo mbalina abo balandiro leero omukulu ono Museveni n'abyogerera nnyo nekirimu nti buli akola kagundi kanafuna percentage ate ku musolo oba akoze oba temukoze kasa gwe muba mugusolooza nga yafuna sente kakati waliwo ne electronic printing nga twagala kugenda naku printinga sente eyo yalimu bagiyita Muwanga security printing naye wandigirese anti ne okalesembayo nayo obulame gweko waliyo kyovola bakatonda yabagamba mwe babatye ennyo tikunaku olw'okubalibwa agenda kuziba emimwa gyammwe kyakuwoza ekigendererwa kyali tumaleko puroguramu mu mirembe so ogitegedde eyo era egenda kati n'okuprintinga sente ate banagiyisa ku printinga my sente friend tekawo abiri egenda n'okuprintinga sente yekuba obululu yekola obuki all valid passports became invalid bangambye nti the current gye mubadde mubuuza nti currently motor vehicle number plates ew'emitwalo 13.7 pikipiki ew'emitwalo 12.5 eziri proposed motorcycle exchange of old registration okuva ku nkadde okudda ku mpya mitwalo 5 exchange of old registration for motor vehicles emitwalo 15 okuva ku nkadde okudda ku mpya emitwalo 15 okwozaamu emitwalo 7.5 kakati motorcycle duplicate motorcycle 7.5 kati naye motorcycle empya emitwalo 7.1 emitwalo 7.14 number plate ey'emmotoka empya emitwalo nayo 7 alinga nti motorcycle 15 empya nedda sebo zizino fees empya eri ku 7.1 both motoka
ne motorcycle okwozaamu mu nkadde 15 bwe kubulako 7.7 kati naawe usitegedde ngula plate yemu chipu yemu yambuzeeko nvudde ku 7 ngenze ku 7.7 bagenda kwa chipu ndala era bagenda kugira mu bagifune isi the whole thing is anze bampadde emiwendo David tumwebaze neyanziza public ebode kati kyokubiri waliwo common denominator waliwo ekintu ekiri common thread mu bino byonna tutuuka tutya wano ebi bibiri twakola etteeka bagiyita public procurement and disposal of public assets tibe tunaabanga tugula ebintu ng'eggwanga gino gyemitendera gye tunaayitangamu tunaalanganga tunaakolanga ki ne tulanga kati kibuze kyesooka oba bye security oba byaki ne bwolibanga oyagadde exemption for security onnyonnyola kati question eriwo eno process mwagiyitamu ekyokubiri common thread gibayita presidential directive bino byonna companies enjogedde zino tezakugenda mu public procurement process zonna zigenda gundi zibeera directed procured ng'omuntu ziva ku letter ya president yewaweeva ku procurement process a presidential directive kati the biggest threat ku Uganda eri mu maanyi ge tuwa president mu directive zino wezirizo he does but does he have power it doesn't have powers so ne mutwala no by the way kande you see the public doesn't know even a procurement he doesn't have the power yabana abagabana abaka naga gwetwala ko uno nawe twala ko kuzimba damu emu je bagabana yisimba emu je bagabana mu process eno yagwamudda mukuru Muwanga eyagaba naye si mukwano gwa Romshan yes and these are gentlemen abali alive mukuru Muwanga he doesn't have the oye yagaba naye Simba ye yali ampe empapula luli ku gundi ku chogamu ayambadde suuti zabanga za kawemba kitegeeza ki mukuru Muwanga kitegeeza nti ba president bangi si Museveni eka naye n'ensendala bagezako kwa kyagezako kola naye enjawulo yaffe nabo nti mu system mu nsi erimu enkola ya democracy nga buli kimu kitambula bulungi kyantegeezeza nti ebitongole ebiri concerned byandikolinze president to order nti tolina authority to do this it's not in your powers. Because you see Sabalwanyi gwe kolinga tukoda nyamba bana abantu Gakande ne Muwanga balinga abazze eggulu mu Uganda mukomeewo no no working system yadinga bwe yakola has collapsed you see betuba tugenda kwa portioning blame kubitube genda wano nze I've been lucky enough kubera mu processes ngambate ko mu parliament wano bali batwala ettaka ly'Naggulu yes ku direct ne meeting yenyini ngomusale ganti tugenda basi era mu terrorism kati the question is bisi security je basinga okubirako sente you see you frame who then murdered actually Muwanga just there Muwanga omanyirwa omushana bw'abadde ayogera bwe na reflecting nze ne ngamba oba madara ono instigating a murder asobole okufuna this process when olwataka wesi nga president ayogera nga yakafa yajjayo these directives security steps to take measures to take question ziriwo tiyali yazikolako di research kakati kamera zajanga directive yes zajanga directive and nenyonyole gwanga telitemanyi nti the biggest internal borrowing kati emenye gwanga ebadde page ku security
bibadde ku situation ko kyetulina okuddamu twetegereze. Gasimbagane ne bannamawulire nti oli gwe bateebereza nti yatemula kwata chipo giteeke ku ntaana ye olabe wotafuna eddiiro. So kakati finally kyova kikuga twagala abantu baffe batuwuliriza bategeere bulungi ekizibu wekikola ki wekiva tekizibu wekiva ekya Uganda basic line ziri bbiri. Bwana Museveni bino biri mu nyumba ya Minani. Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zigikwanju ya John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Muwanga tusigaze eddakiika ntono nnyo. Mwaliise mutya erinnya lyazibuwadde ddyo? The narcotic and psychotropical. Oyo psychotropical oyo. Yes. Etteeka ly'enjagana amayirungi feeri bwe baliyita omanyi luli eryeyaŋŋamba nti kaakati tewakyaliwo tteeka nti liri simanyi lyakola litya kati wano wakati tewaliiwo tteeka naye ndowooza parliament finally yayisizza etteeka. Etteeka lino linafu okusinga liri eryaliwo. Lirwa lyonna lino litwayisiza linafu okusinga lyebajjeewo naye ani yalitaddemu obunafu era bino nzikanya nti Muwanga nze njagala abantu ba bulijjo anti nkutwala ku ba bulijjo kubanga nze nina gye mbadde mpita ewange gyenziika baganda bange bagenda kunkuba amayinja ewange gyenziika ewaffe ku kijja eriyo omuganda wange ayinako enjaga ye mabega eyo bagirima bayina ebisolo byabwe bayina kindooze n'abantu baginywa ne bagiyina. Tulina trend wano e Kampala naddala mu bamwogera luzungu baatandika okunywa enjaga ku caayi. Twali ne Romshana ono tulina gye twakyali ewa munywanyi waffe ne bagiteeka ku flaska nze n'entunula eri ne nga nti nze awo sigenda kunywa ne ngamba Romshana nywako Romshana n'anywa. Apaano limba kibazo layira ekyanyamba nalaba kibazo nalaba izo sali sibitegeera nalaba kibazo ng'atanywa tayagala kunywa ate ng'aseka kati bw'obona kibazo ng'aganywa seka omanyawo there is danger kyekyantaasa naye ekyo kyenjogera kiri permeable. Luli nawulira abeebutabika nga bagamba nti bannange ku bantu be twadmitinga wano abantu ebitundu 79 ku buli 100 bajja wano lwanjaga na mayirungi na ebiragalalagala n'omwenge yonna kakandi batandika bwe batyo bwe mutyo bwe mwonoonye abantu. But kati njagala Muwanga ng'oyogera ng'otunuulira muganda wange ayina ebikolo bye ebyenjaga emmanju. Kati onsibe enkalo ngamba njagala ng'oyogera njagala ng'otunuulira abantu abo eriyo ayina ebikolo bye ebyamayirungi gwe manyi nga kati yagala nkwogerera bikimanyi olina byagala nkwogere bimbulire nze mbyogere. Munywanyi wange Peter amayirungi n'enjaga n'etteeka liryo natiseka nsuke nkubulira omulamwa wabaddewo strong lobbyist yayagala okukyusa mu tteeka eryo naddala okuteekawo okulima enjaga eri commercial nga balina olukusa era mu tteeka muno ekyo bakifunye license basobola ogifuna license already badde bagirima mu large scale naye nga license teziri wera lined mu bateekako ne kali akagambo for medical purposes nekyala as a country kituna okwogera nti enjaga ye key ingredient mukola eddagala lingi mwaga kola etteeka to registrate yourself mwejjemu mu pharmaceutical industry. Kati ekyo ne kibeerawo so the net beneficiary mu kino kye twabaddemu banjaga abalima commercial njaga olwaleero enjaga kyovulaba twaweze ne tuwa license mwakoze byombi andi kati gwali osanze contradiction eyo mu law nti you prohibit and your license ate nogamba nti ate osebo mukawayiro kano ate oweze
tebandigambe prohibition bagambe regulation bandigambe regulation by licensing tugambe a control act ebere control act Yeah. because togenda kubeera nti the appropriate title ye appropriate title kati ne control act ng'erina kumatu tikiyinza okunafuya campaign mu drug abuse campaign eraga nti ateeka linafunafu litadde obutezi controls abantu bafu bamanyi kirina olya control kyova abamu bainsistinga nti bateeke mu kukola ki kakati amayirungi gano aga bulijjo kuteeka ekkadde lyonna eribadde mu Uganda biri byonna eryo byali byawerebwa dda enjaga cannabis obendoga cannabis opium biki era before this law byali biri unlawful ekipya kyokka ekyabaddewo kugatamu mayirungi amayirungi nga galina low content tegalina na global science eraga tigabulabe nnyo argument y'abalinga eri nti giga starter otandikira nti gakutandikako ogenda okuwulira nga tegakyamala kusitula dopamine graduatinga n'ogenda ku birala nokyo toyinza kulwana lutalo olwo n'olumala nga starter ogireseewo nolwekyo ne starter gikole ki giwere ku byonna era ne bateekako nti era ojja kufuna license kati license eyo n'amayirungi nago nfuna license n'amayirungi agandi ojja kufuna license kati two businesses zigenda kujja mu Uganda nga bwolaba kati boyina osanga omuntu naga nti egi kibuga eyo nze nyina mining right ya wano wadde gwe pito yina ettaka liryo kakande ye yagenda ne Kampala n'afuna license na processinga mining concession ya jina baliwo abaziina ez'ekkalamoja nga bannakutibaayo tebazimanyi nazi yes abamu bazina nga gye bazifuna tebamanyiwo geography naye nga yalina license yatunula ku ecological gundi ene ya minerals napima pe naga nti awo map yagiraba nagamba awo mumpeewo ki mining right nagiteeka muki ninagwe nasinkana nga haziyina rights naye nga tamanyi nagibiri nga atuyambe yebutambala agisabe mangu bazifuna dda ezebutambala mwanga yangu ngende mbalala the bottom line nti etteeka twayisiza naye ku kyamayirungi twayisiza provision yemu eri yali mu tteeka lye bajjawo and the hybrid provision ye gaba eri mu section 90 subsection G muli yali mu subsection 89 subsection E egamba nti okay amayirungi mugaweze naye gobegana abagatuuka okuwerebwa si president lwanasaininga lwegana akoma go gajja kuvaayo ne special interest ku date minister gyakoze ki tugamba gavumenti nti sooka okole ebintu bibiri ekisooka genda okole effective sensitization ku bantu ekyokubiri to disrupting economic activity abruptly sooka oba providing alternative tugira tugaaya sigati mugira mugaaya bottom line eri nti etteeka lyaweza amayirungi naye baabawaddeyo time okuvaamu mpolampola John Kakande eddakiika emu mu dakiika emu mukulu ekibazo waliwo otandikiddewo enkuligeeza ebimera bino ebyo mayirungi n'abalala enjaga n'ebirala birwanyisiddwa mu nsi yonna okumala ebbanga ddene nga tetunazaalibwa Afghanistan alina popi naye weebuuze lwaki bikyaliwo kubanga eriyo ababikolamu akatale lwaki naguno gujwa enjaga ekyali mu Uganda kubanga erwanyisiddwa ebbanga ddene kitegeeza nti oluusi amateeka we gaba tegali reflecting social reality tegasobola kukola ndowooza obuzibu obuliwo nzi bwendaba wateeka okubaawo control kituufu kanyoge ku njaga amayirungi Muwanga yasinga okugategeera enjaga sobonza amayirungi natuulanga n'abagagaayo enakivubo nga balina eri gye tuyita honor among thieves omusajja atuula waggulu ku kisenyi wingi
eri waggulu n'asuula ssente eri emabega w'ekisenge mu kisenyi ng'asuulayo nsuule bw'ati abali wansi ebweru w'ekisaawe ne bazironda ne bamukasukira olusoggo lw'amayirungi olujja mu ssente ze nga tebalina na communication naye nga bali ku level ya trust eyo n'akasuka olusoggo ne lutuuka nga tamubbye ne bana abasajja naga nti abo abasajja tebabba enjaga yakabi nnyo kituufu naye ate nze ese generation y'abavubuka be nakula nabo bangi mbalaba naye ate kituufu nti naddala abalunzi bagyetaaga nolwekyo nandirowoozezza nti mukole etteeka wandibaddewo some exception omuntu bamusanze n'omuti gumu ogw'enjaga awakaawe tagugirimye ku commercial scale nti alina essamba sandirowooza nti ogwo kwandibadde musango n'omuti ogumu bagunywa kakandi yaba naye oyalina eggana ly'enteeze kangureke kakandi nga bwempaka nabyo muzindalo nina babokisa be nabadde nabo mulumbe Peter kyotamanya but it's a tropical plant kati tropical plant gwegisimbayo omanyi nina ababokisa be nabadde nabo mulumbe awantu awamu banyambyeko nnyo ku security era mbebaza naye wowo mulirwana wange ayina ebisolo embuzi mbizi ki kati mu nnimiro ye yabaddemu n'ebikolo bye ebiwera ebyenjaga babokisa bali basula kumpi awo we bwakeerera nga n'ebikolo babikuddeyo bagenze nabyo era yagenda okukya ku makya nga talinaawo si bikoola nga naye bo tebaategana bakuula bikolo ne bagenda nabyo kanaabi olwekibazo ogwotambula naye bungereza ogimanyi bulungi oba London gy'omanyi bungereza sigimanyi yonna bungereza batamiivu balungi baguuli banywi era naye tebakiraba Wagner simanyi eyo nnyo naye balina babateekako nnyo control bungereza teyawera mwenge naye yabateekako control nene nnyo togunywanga essaawa tezinawera 6 balina ne wano ndaba bwe bannyuka balina n'essaawa onywa ndowooza oba paka ssaawa 4 ez'ekiro mulina okubanga ekinywero kikoze eki kigaddewo era obamu obasanga nga manywa gwanankani mangu nnyo bakole ki n'alcoholic content ntonotono kyovola bwe bajja eno Uganda walagi ne bamutwala kati bo baamanya abantu baabwe nti baguuli naye obutatwonoonekako tukole ki teekawo controls ezo biki naye ne bizinensi bajagala kuba amakampuni ga bbiya galabika gakola sente nyingi ne wano ne mu covid ndowooza ababbiya baabaleka beera nga bakola ki pulezidenti ng'ajagala nnyo era olumu yatunenya nti mwe abasiraamu mutawanya abatamiivu baffe baba beenywera emyenge gyabwe nga nze bampa omusolo ate mwe nga mubakuba bbomu naye challenge enene gye tuyina Uganda abantu baffe naddala abali mu gavumenti ebiseera ebisinga amateeka bagakola nga beetunuulidde bo nga bwe bagenda okukola ki nga sipiika bwe yagambye bamuwanga nze nina abalyodde enjaga abanyonoonese yabadde ayogerera mu perspective mwendi bendabyeko eyo nayo bakulimba tebatandise kati enjaga abantu babadde baginywa naye bano abaatandika ogirima ku commercial basis babadde beetaaga protection ate era nga bebasobola okuteekawo kyalizirwa omushana amateeka gwe wagiwona kwolwo nesimanyi eno musawuna gy'obeera kakati by the way there is these GMOs the genetically modified organisms ne herbicide glyphosate gye bakozesa badde nkyansomwano na effects zaayo ebigenda okuva by the first generation nga the males abasajja tebakyalina spams zizaala byebikumeza ekiwalaata nga tonnatuuka njagala ontegeere serious matter about existence ebiriwo okyali worried about amayirungi naki naye abazungu gye baleese the seeds ne herbicides zetukozesa omuzukulu owokusatu owokuna ajja kubanga talina capacity ekola spams so nga tazaala. So there are very many things threatening the existence of life
and ate abazungu bebakola ki abazungu babikola so bwe oyogera tu regulation manya tuyingire mu global market manya pharmaceuticals yes okufa kwaffe gye tugenda okukola ki gye kugenda okuba so it's a big fight. Ampuliriza that death is bad. ogenze wa Reverend Mouth asine Darwin